omusajja nga ntwala eyo mukono mu kibira nga bwe nyambala obuntu bwange kolo nali nyambadde jamusuti yali enkutte nga talina nangeri n'atandika okuŋŋamba oba yaŋŋamba mwebulujjo naye nga sisobola awo nzita najjayo ekisogo omuwebbulu yagamba okoleki yaŋŋamba sakmayi naye mga sigenda gisa no yakyogera ati ogambye eri kalaki ekyo kyenyini tebagiyita bulujjo bagiyita ki anze saasoma munnange abantu boogera owulira bbulu embulu ababulujjo akasawo tebakakwatiramu kano abananvuma kyokka ka 2,000 kwata obusawo bw'2,000 ani yagambye ani akugambye mbulete 6 mumpe omutwalo nkulete obusawo 5 okuva mu muvumba akaki bwe bakuli no bwe Sweden aba bagudde ku accident mirambo bwe baleeta wano kituufu kyoyogedde kava Sweden kituufu nanti ekituufu gye kava naye ng'oli bamutemula oli akasawo naakakasuka e Uganda bwe ne bakaguza 10,000 ezo ebbiri ezawano kale ola eno 2 piece ya mmeka mitwalo 6 baakubba naye tugenda wali tugendawo kati zino ze 2 piece omuntu zayambala n'otuuka mu kifo nga muzambadde abantu 8 nedda bambi mpaayo 3 bwe wakalaba leero mpaayo 3 bwe wakalaba obeera mu kivvulu n'okambala n'ogamba bannanga ate leero bino sibyambala mu kivvulu kuba omanyi banja bino mbyambala kusiibamu otegeera bino byange byakusiibamu so sambala mu kivvulu mba mulala oba mulala kitu era ngenda nga mmanyi waliyo wengendo osanga nga mu bivvulu oyambala kwemulisa si kwemulisa kusanyusa bulamu bwange kumalako bantu mirembe gwe bw'okitwala naye nze si wenkitwala okay tuli ku That Truth Media go subscribe follow ndine Kiki Tasha Kiki Tasha namulaba mu kivvulu kyali kya Fefebusi a lot happened that day buli ya trending buli amukutte bonna abo video ne butambula but after that gundi yafuna incidents ayinaji yali agenze okuloba akasente abavuka ne bamuwamba buli kimu kyalina ne bakitwala agenda kumbulya situation ye agituukamu atya batuuka batyo okumuloba era yali agenze kukola ki yawona kajegere bila lenga tuli ku That Truth Media abawala bangi bibatuukako bantu bakuwaza ddiiru olina gamba ddiiru bweti jangu otuuka eriwo ate bakutte byolina byonna ne bigenda naye nga ngamba weekumire ku That Truth Media naye nga ekisinga obukulu ate gwe olina ogendako mu kiyumba okole ove ku street okutaayaaya nze siri mu kutaayaaya onsanga nnyo bw'oba tonsanze mu kivvulu ennyambala yo yennyini eraga otaayaaya sitaayaaya olaba omuntu wali ogabyeko ku butambi sigabangako wali obutunzeeko situndangako wallahi kutuka ya left situnda butambi kati ogenda kunnyamba ejja kutukira eyo eya lefuti si wano eyendayira nedda tetugenda jikkiriza naye nga ngendako mu kiyumba okole sisakola kuba nja kulya kutandikira kubu saagala kale ekiyumba ojja kukola otya sokoleke buli nogera mu kiyumba okola otya bonna nja bbali oba omwana omuzzukulu taata jjajja tobola saagala biyumba bwanja bbali wali ogenzeeko sigenda nga era seegomba naye bw'ogende okimanyi omuntu ali wano asinga ali ebweru no eri bakola sente miliyoni 10-20 mu kiyumba kati mu mwaka akola sente meka anti mu mwaka asobola okukola miliyoni 4 omwaka miliyoni 4 teziwera mukwano bayina bazitema okitegeera zigenda otuuka nga kale tugeze ogenze nze ndabye like bakadama bangi bambi bagenda ne bakola n'akomawo ng'ali ku 0 nga bazibbye kati awo kansigale wano oba nkola ki naye nsijja fulu omulimu gw'omutuufu ki omulimu nze sikola nina omusajja andabirira okay aba Hayes recruitment experts Uganda jobs abroad bakugamba nti webali kuba buli muntu yenna ng'owulira omulimu onoonya mulimu Uganda ekutamye ogamba emirimu tegirabika aba Hayes recruitment expert bokka ensangi zino betulina nga basobola okuba nga buli kimu bakikolerako process entuufu n'ogenda mu Arab countries
n'obwanga osobola okukola buli mulimu gwegenda bugenzi wali erubowa bw'otuuka ku roofings n'oyambuka ekyo ekikubo n'otuuka kwera eddwaliro eryagaano eryajeema okuggwa then waakaliisa bw'oti n'okkirira awo wali ba Hayes recruitment expert Uganda bakugamba nti buli gwe onoonya mulimu ki ewasigadde no tobatawaanya naye gamba nti ngenda mu Arab countries gwegenda bugenzi kati gwe wotuukawo oba enamba z'essimu eziri okwo bakubire obagambe nti nabalabye ku The Truth Media buli kimu kigenda kukwangwira buli kimu kigenda kubeera mu process kyangweko osobola ogenda nga weenogera akasente ove nkutaayayanga bano abaana bawala okitegeera bw'otuukawo yogera bugambi nalabye Dayasi ng'alanga oba The Truth Media channel kwe nalabye buli kimu kibakutegeera bajja kukwanguyizaako okitegedde so genda erubowa buli kimu mpira guba guggwa kati sagala tugende nnyo mu bingi I had a conversation with someone nambulira ebizu bye wayiseemu ate nga nakujjako interview nga tuli waffe Febusi na nemala nenkulaba ne Don questions hanga omoggola ebigambo nyamba tobimoggola wano ngenda okuwulira ate after 2 days wabadde ogudde mu katego k'abavubuka biwanvu but oli fine tebalina kyebakutuusizaako tewali kyantuusizaako naye nze jesi kyenjagala ogamba bawala beegendereze naddala emikwano olaba nze bwe mba kale nkuba ddiiru zange sitera zikubira Uganda ddiiru zo wakafuluma emirundi emeka mu Uganda giwera kuba ngenda n'embeera eyo n'embeera nga wiiki emu n'enkomawo ewa wonna oba Kenya Sudaani Tanzania so oli muki oli mu Sudan nze ndi mutoolo mama wange yoweeyo nze siriwe mama w'omusudaani mama wange weweeyo so kyaba namufaanana n'obuwanvu buli kimu yaso okay kati olimu omusayi omutoolo n'omusudaani niye wasinga kusika mu Sudaani nga bwondaba ye maama olina emyaka emeka nina emyaka 2 ng'ogyogera oseka nsanyuka nti nkuze oba teweekakasa myaka gyoyogedde nina emyaka 2 tola nti nkuze emyaka 2 gyejo osukamu nina emyaka 2 sisuka myaka 2 ate naakagiweza okay wali ogezeeko okusaidia mama we Sudan okulaba abafamire ya mami simumanyi yandeka kale nga nkyali muto kati ate Sudan wali ogeze kukola ki nze mba ngenze kukola ati wangambye tokola mba ngenze kukola anti wano sikola naye bwe mba ngende Sudan kati nze boyfriend wange tajja Uganda oluusi ava UK n'atuukira Sudan nga nina okugenda mu meeting ewo boyfriend ono alondamu ensi zonna z'atuukiramu n'atuukira Sudan ate oyagala bajja wano bamubbe gwe tolaba misege giri kuno kati ngoma tusigale Sudan eri entalo Sudan ziri bbiri waliwo north ne south kati wano south teri lutalo era mwabagamba nti South Sudan wali lutalo Juba tewali lutalo Juba naye nga Sudan yo ogendayo Sudan eri engulu sigenda ngenda wano Juba South Sudan n'okola ki nenkola emirimu oluusi nemba ngenze nemba wange ngaze kati nali nkola before ng'okola mulimu ki Sudan nali nkola mu spa massage naye si massage nti bode massage nange sina kikaayanyako ekyo kati gwakikaayaniramu kale nali nkola mu massage bano head wash si spa eri hoteli yali nnene nga bonalaba Serena Hotel nga mulimu gundi mulimu sauna mulimu kati nze nali nkola mu apartment ya abasajja gye bakolera biki abasajja gye basalira enviiri ofuna nga bonalaba saluuni eyo bagita facial kati nekyo wali okola tokimanyi ate mbimanyi munange olabiraawo otasoma buluma bukulu tewasoma era olabika gwadde akatini kati omanyi muku kazungu olowooza omuzungu anzina ati obuyenkaaba ebigambo nabiganye osobola ogamba nze n'omuzungu twegatta tutya kale twegatta tutya oba nze njogera ntya naye manyi kati awo ekikweshoni giteeka osobola okuwulira Oluganda otetenkanya omunakampala talemererwa tosalemererwa at least weluma olulimi n'oluyiga naye nga paka omuzungu omuyiiyiza omuzungu wamufuna otya yanzigira ku mulimu e Sudan
yansanga ku mulimu yalaze musala nviiri mwe yanzija kati nali nkola eyo naye natuuka ekiseera bwe namufuna nanjagala nemwagala nangamba mbireke embeera ya Sudaani eyo soko kati ninyo nga tunagenda kubakuwambye embeera ya Sudaani eyo buli omu agivaayo agamba bwe bakutegera nti oli Munnayuganda Abasudaani bakambwe ate omuwala Omunnayuganda buli kaseera bamugamba wota babawaayiriza nze tebintuuka nga ate nze Sudan I'm proud of South Sudan by the way. Lwaki? Very proud. Wabanguyiza? Saabanguyiza. Bali friendly nnyo kunze kati bino bye bakola. Weebale nnyo kati nze bwentuuka eri tebasobola kunyima mazima bafaanana ate bwe mba nkomawo Abannayuganda ate be bansumbuwa. Era teofaanana bali. Kati Sudan terina buzibu abawala bangi bali eyo naye just embeera like nga tolina connections embeera ekunyiga Sudan ekunyiga naddala nga togendangayo naddala gw'omupya tingendayo kati ye ekunyiga tomanyi wakutandikira avuga kati sente zakakkana sente za sala value kati ng'ovuddeko Sudan ogenda okola emirimu gyo wowe wala wogeze n'okolerako emirimu gyo tewali just ebangenze for vacation kyakala nga bwondaba nti ngenda mu bivulu biki vacation yo tera kulaga wanawa ngenda Kenya gyetera okugenda tewali walala Kenya walungi nnyo ne Sudaani weewoze ntera nze okugenda then nawalala nsobola okugamba nti kangendeko ewa Jinja eyo ya nafuluma mukolumu nengenda UK so UK wagendako UK ngenda nendaba olulinzi wanekasanga ku UK mall mu UK mall ate si UK mall nkugambye UK bawanga abeerayo abeera mugundi ki muki gundi gy'abeera abeera mu West mwana gwe walaga we watuufu ate nalagawa watuufu nze kyenkugambye twalabyani kyekyo tugaa sina kaayana tolina kaayana gwe kyeŋŋamba kyewogenda nakyo nga wazena wakyalidde mukaayanyi gwe soko ndimulire what happened okuwamba abavuka bali bakwagaza zolaba sirina buzibu na muntu by the way okuva lwe navayo nenkola eyo interview mulimu abantu abavayo ne boogera nze mu bulamu bwange ekyo kintu ekintuukangako and by the ekyo kyokunziba tekintuukangako bulamu bwange nziba eyo bakuba batya like kyali bwe kiti nali ku TikTok kyebasooka okutwala baaloopa akawunti zange era siriiko sirina akawunti esaawa zo nina akawunti mpya ze basooka okuloopa zonna bbiri ne bakola ki ne bazitwala kyemmanyi ku TikTok mulimu abatanjagala olina boolwana nabo nze sirwana na muntu naye omuntu averi kankubulira balabe olina abalabe botamanyi okitegeera balabe bangi obeera eyo n'otamanaga kakawala omuntu akukyawa from nowhere nga tolina kyomukoze naakukyawa olwolwokuba ebintu byokola engeri gyeweeyisaamu bintu eneeyisaayo mu bantu and your life is disturbing the public. Which public? Me? Olaba sisobola kujja neŋŋamba mpa ssente oba nenkusaba sisabiriza sikola kitegeera nze nkola kyange kunyumirwa because that's what I want. Kati bwe bovaayo notandika okumpalana ku bintu bye sitategeera oba olwoba okuba nti ndabye abantu baayogera bingi eyo kuvako olunaku olwagundi fefe baana baatandika okumpalana n'emikwano gyo kati nze nkugamba omuntu eyanfunidde oyo omuntu okimanyi yabadde kyali wange okufunira omuntu nga mugenda oyo omuntu yennyini yanzibye yakitegedde ndiringira mu bazungu onfuna yategedde Tasha adiringira mu bazungu kati nankubira essimu by the way nalina ku live nankubira essimu ku TikTok nga muwala muno muwala nankubira essimu naŋŋamba Tasha ninayo kyali wange ayagala muwala ayinayo omuzungu ayagala ki omuwala ko nze engeri gy'olinza kuba nze wano like siteera tambula ate siteera kwesiganya basajja bamunokozi newe n'agamba tolina kyogenda kumpa ekyo kyesirabanga okitegeera kati nze kyekintu nakikola lw'okuba nti oli ki yakukuba essimu n'agamba nakyali wange ayina omuzungu ayagalayo omuwala okola hookups sizikola
naye nze sizikola muno mu Uganda ofuna naye bwe mba nfunye eddiru yange of course mba nina oyitawo kati kitegeeza gwe mulimu gwe gukubeezaawo si gwe gumbeezaawo naye just nze nina omusajja onfuna oli bw'ajja n'aŋŋamba Tasha nina kino of course sobola okukikola naye sigamba nti nkikola nti daily kyegwe mulimu gwange naye gwe okikola ddiru bw'ogikola mu mwezi ddiru ziyinza kujjanga emirundi emeka mu mwezi sifuna ddiru naye kiggwawo bugwi naye ate n'okifunamu akasente nga kawera kyo kituufu kaba kawera ofuna sometimes kyova ntambula n'engenda e Sudan nze nina abazungu bange ngaabo kati akubya n'agamba mu South Sudan ngamba okay ekanzidde ofuna n'ateekamu transport buli kimu kyova wano mbadde sirikola wano era bwe mbeera wano kati bwe tubeerawo n'otubulako kko okumala nga weeks 2 kitegeeza oba olumbye omuzungu yayise dda mba siriimu oba wagenze omuzungu yakuyise edda n'okumawo ng'ate oli binafusi ng'ozikubye muva abazungu musala abazungu kati oyo mbadde nkyagamba ku muwala banange mwegendereza abawala tuli balabe n'abalaba ate omuwala kuno ku duniya tayagaliza omuwala nga nkubira nga ngamba Tasha ninayo because of course oyo muwala ninayo gayi wange eyo muzungu akolayo akola kale omuwala jakola kati nze bwe namusanga house girl kati nze bwe namusanga ye mukozi wa waka alabirira biki amufumbira biki kati nze bwe namulaba namufuula musembeza olwokuba akola wa muzungu olwokuba akola boyfriend kati nga nze njagala bwemba siri wampa information ani azze ebikyehanga wabimanyi wa boyfriend w'omuzungu kati ye yakimanya ofuna yakimanya Tasha muntu wabaki wabazungu kati we yakimanya simanyi omutima guŋŋamba yinza kozi ali awo sigamba alinga bondaba nti mugezigezi mukko nze ndi mugezi ku bugezi ngaze kati mulimu omuntu golaba nga tasobola kutuuka mu kilaasi zo ekitegeera kati oyo muwala bambi namusembeza nnyo nembeerera ng'ambulira biri bwe biti kiri bwe kiti nebwekiti atambuddemu waali yazikubye webaali buli kimu nga kati natuuka n'abazungu bamanyi okuba nga baavu nga talinaamu kisoboka mulimu abazungu balina sente naye ebiseera bisinga bayagala sente ze za akawunti zibeere ku akawunti ng'ayagala ezo kati omubba okola otya nze sibba ez'okoledde z'otwala sibba singa nali nziba singa mwanda badda ku mawulire nga okitegeera ng'akutuze nga bakukutte dda ekitegeeza kati gwe ez'okoledde z'otwala tolingiriza ndala sajja zampa okitegeera nze lwaki mba nziba esente ezo ez'okubba banaye kyezirina gye zigenda kuteeka era ojja zirya tolina kyogera maaso njagala omaleyo mbulire abazungu engeri gye beeyisa mu laavu baŋŋamba buli kimu baagala bakikole tebaliiko kiri nga bw'onalaba omunauganda nti muli tulinamu abanauganda basiyazi tulinamu n'abali straight okitegeera n'abazungu bwe bati buli muntu gwe kyolaba mu bazungu ne wano weekiri kati mukwano gwoyo n'omugamba ki namukkiriza nemugamba muwe namba yange yakugamba atya yaŋŋamba Tasha nina kyali wange avuga abazungu naye yaŋŋamba si kyali wange nnyo yakateekako baminagamba si kyali wange nnyo simwesiga nnyo naye bw'aba agamba nti akutwala soka akuwe ssente emuga kati gwe muwe namba yange ayogere nange kati gayi nankubira gayi mukukubira nze namukubiranga ku WhatsApp nga WhatsApp taliiko ng'akuba direct call nemugamba omanyi nagamba oli waka nze ndi waka naga side ki nemugamba omanyi jangu oki navuga emmotoka bada emmotoka eri erabika ng'omuntu abantu ab'emmotoka bannayenze Uganda sajja navuga emmotoka nagireeta paka wange waka geeti teyayingira mu kikomera bw'otamanyi n'omukkiriza najja paka w'obeera yali aze kunkima ate jjukira neesiza oli naye kati ngaawo nnimbyemu ate nkulimbye bw'oŋŋambye nti noli mugezi ntandise okubuusabuusa ate kanguwulira omuntu yagira mu ngezi naye kati omuwala yenna omugezi
ekyo takikola ate. Nze wano mbadde sibikolanga okitegeera wano mbadde sibikolanga. Omugezi agamba ayimirira ku shero omukuzizyawo. Yagamba tamanyiyo kati nze kye nakola namulaba. Olaba awo ate okusoma we kujjiramu nti nakuvinako kiyambako amagezi ne geegattako. Si buli yasoma nti mugezi. Anti ngamba naye at least era waliwo ako ka aicho akeyongerako akokusoma. Kati ekyo wandibadde okimanyi. Naye kyanyamba. Wulira kyanyamba. Omanyi lwaki kyanyamba yo okujja ewaka kamera zaamukwata. Onfuna bulungi essaawa yonna singa nti nkiteeka bwamaanyi soomukwata. Tosobola. Nsobola. Ababeera ne connected abo abakola ebintu ebyo. Tosobola. Tasha. Naye tolinamu ebyo bibaawo. Then na Gayi yajja n'anvuga nankima ewaka n'anvuga. Yayogera ojjika nze hoteri za wano simanyi nze simanyi hotels because nze sigenda mu hoteri za Kampala muno. Simanyi kale Kampala yadde njibeeramu naye sigimanyi nnyo. Kati nga ngamba hoteri oba yangamba star biki navuga koze nali simanyi waweeri awatuufu navuga kati ngenda okulaba akutte Jinja Road atuuka ekireka mubuuza eno hoteri eri eno nangamba tunaatera otuuka kati awo ekirekawo ninawo abantu bange manager Raji biki so wazinako mu Raji wazinako mu 06 dancers fe abagitandikawo ogenda kumpa emboozi gwelindako era nakulabye fe abatandikawo 06 band abatandikawo 06 dancers fe bakadde ba 06 oli kakulu emyaka 2 gyoyogedde nedda najoininga 06 nga is it 2018 nze wena nze nzijjukira no siwakanye wagijoininga naye oli kantu kakulu siri mukulu gwe ndaba ndabika obukulu ye gompa emyaka emeka ogwo omuzigo gwe weekuba gwonna bwogutyo omuntu agezeeko Sudan obaddeko mu 06 dancers Sudan ngenzeyo wamma ate ne Raji Mutoolo Mutoolo wamma bano bakwatagana ne Raji Sudan nagendayo 2023 n'okolayo ebyambyo bino byebakola naye nvaayo 2024 bwagenda mugeze kuzina n'osigalayo wa Raji alina ebiseera bye yatwaliranga abaana e Sudan Raji tatwalaga mwana Sudan nabana benakulako ne bagamba bagendanga e Sudan ozina waliyo groups endala naye nga si Raji nabakolerako wa Raji ku house ebweyogerere wulira kiri bwe kiti kituufu wabakolako naye abo abaana ba Raji obalaba Raji muntu mulungi era Raji omuntu gove wuwe ye namala nakwaniriza abaana betumikiza ne bakola ki babasigula ngabona tugenda tuukawo ku bintu by'amadansa ebyo ebintu bye mukola omuvubuka n'akutwalibwa omuvubuka n'antwala paka Mukono kati abatuuka Mukono wa Anthony aweta bwati oba waliwo oba wali olinyeko ku taxi zeeyo like zimanyi okusala panyanga mu kibira obupanya bwe gayi nga taji nezigwe erigwe seetawa biki ne mubuuza ate ondagawo eyo ngamba tofaayo bugwe kyomanyi oli safe ne mugamba ate nga yabivuddeko natandika okwenyiza kati nze bwe yankwasa eri ekkubo already nali mpulira emboozi abawala baba naaza emirambo otamanyi fiya gye nalimu ng'olwokuba endulu n'ofuluma emmotoka ya black eri tinted yonna kyeyasooka okumenya yeno gundi looka eno yagimenya kanako oggulawo oluggi kano kati nga saakasangamu yangamba baakamenye kumbe nze namala okitegeera luvannyuma nti ye yakajjeewo esegeera nga kati bwe manjagala okuggulawo alina okunyiga wano alina okunyiga waali epeesa endabirwamu eke nkoleki oba ye okufuluma akuggulire kati nga sirina ngeri nagiyigidde edda ntuuse kati bwe natuuka bweyogerere nenjagala naye nga omusajja yateekamu sipidi nga tolina nangeri gy'ova mu mmotoka nga tolina ngeri banayinza tebanzibangako kyobangugamba omubbi talemererwa omusajja nga ntwala eyo Mukono mu kibira nga bwe nyambala obuntu bwange kolo nali nyambadde jamusuti yali enkutte nga talina nangeri n'atandika okuŋŋamba oba yaŋŋamba mwebulujjo naye mga sisobola awo nzita najjayo ekisobwe tomanyi omuwebbulu
Yagamba kola ki? Yagamba suck my dick. Muga sigenda gisa. No yakyogera ati ogambye eri kala ki? Ekyo kyennyini. Tebagiyita bulujjo. Bagiyita ki? Anze saasoma munnange tonenya. Abantu boogera owulira bbulu. Embula we blue job. Eref, ono wamugjawa. Byebyo. Kati ng'akulindako yakugambye akutwala wa muzungu. Yatuuka n'atandika okunyiiga agamba lwaki lwaki ogamba nti nze nsobola okukutta lwaki ogamba nti nze nsobola okukozesa emirimu naye ngamba nkikugamba kuba abawala babibakola. Wagenda mu kkubo ng'obimugamba? Of course nagenda mbimugamba ne mugamba abawala babatira nnyo omukono nga ntandise ntuusa obwegole ntandise abawala babatirawo nnyo omukono awo naye abanaye ekintu kyo kati wenamanyira kuba nabimanya manya amagezi gajja ng'obusiru. Kabusiru yasooka. Kati ewaka yasooka nambuuza omanyi abazungu baagala nnyo haiti zammwe oli muwala muddugavu kati ate gwe agenda kukwagala banna ate wuyo baagala na kiraasi olina iPhone. Nenga kati nze saabi omanyi bannaye nengamba ye mwana gwe bimanyi nze nga mpunawo buwuuni kumba abalaki yali efaanana etya? yali ya bbulaaka. Kika ki? Saamanya kika. Naye nga ya bbeeyi? Ya bbeeyi ng'ogitunulamu nga bw'ogitunula bw'otyo gamba bana yali ya bbeeyi. Nga banaye abasajja babbisa emmotoka ate nkiwa teyali naye ozigaye yalimu bambiye nze nali manyira driver okitegeera. Nantwala eyo nayagala ankozese naye nagaana. Ekirungi naye hoteri gye twagituukako yekyanga nagamba omanyi kati kantuke mumanya kampitira eri kati ng'olatandisa osala mbupanya mbutugwe ku kkubo mbweno wala nagamba kampite wano nkusuule ku kkubo tudde akuba onyiziza ongamba otya nti ngenda kunazisa emirambo naye ngamba nkikugambye lwakuba abawala bakola ki mbewulira kati awo natandika osala panya mu ekibira natugese nagamba mpaako nemugasa ekirungi era ndowooza mukama yali nange era ndowooza mukama yali yampa ekyokuyiga oba kyali kigezo mu bulamu bwange cause gayi teyankayanyako manya nde ankwate kikosi kasanagaana nakita oba ngamba olwa alina missoni ye omanyi abo abantu akulaba nalowooza nti musimu oyinamu ki obutambi era kati luli nali mpakana nti abo abayimba abo sometimes beefulumiza obutambi naye si beebo kati bwe nagaana teyakayana. Kati olwatandika otya okugamba ng'olwanyiize wali aŋŋamba kiki wamugamba ekyamunyiiza? Kunaaza mirambo. Kati wakijja ku kyomugamba? Ndaba tuli mu kugenda mukono ngimanyi abaana nze interview nziraba abaana babatira eyo onfuna mbiraba nnyo nze mbeera ewaka siva waka ebiseera ebisinga mbeera wange ogenda okola interview ng'oli agamba banaaza omulambo biki nengamba banaye tonaaza mirambo. Wamugamba nti nga tonaaza mirambo manye eno banaaza nnyo emirambo nekya nemugamba tonziba nemugamba tonziba simu yange nengamba banageza omuntu okunziba esimu onzita buli anti ndi mukimugamba oluusi naye afune ki kafiya nemugamba nangamba kati eno emmotoka n'obulamu golooza nemugamba byonna otwala obulamu okutwala emmotoka nga njiguza emiliyoni meka ate nonsigaza obulamu nzire mu stress onzita n'otwala emmotoka awo n'omutiisatiisa ndimugamba kumbe ye kati ono yakuba essimu bwe yakuba ono kyali wange bwe yakuba essimu oli n'akola ki n'alaba essimu ng'evuga ng'ali bw'ati kati ono nenkola ki nemukola nemuga ofunye akadiiru kati akiki toliimu neŋŋamba mwana ngenze yali akubuuza oli muno n'omugamba toliimu siriimu neŋŋamba ngenze kali n'agamba ofunyemu kaddiiru babudiiru bwabumanyi tabumanyi naye akimanyi ku TikTok nze mbeerako abamanyi live zange bazimanyi okitegeera abamanyi live zange zenkola aba bazimanyi kati yiyo ono ye asaagasaaga nnyo kati nemuga mwana ngenze n'omukolo naye simanyi nkubiraako obeera ng'onkubira nga noli awulira kati oli nagamba oyo nemugamba kyali wange biki
we twatuuka eyo mu kibira Gayi n'aŋŋamba onyiiziza okimanyi nsobola okutta. Simanyi oba ndiddamu banaye nayize n'aŋŋamba okimanyi nsobola okutta. Ne mugamba ate nzita nkoze ekyensobi biki ebyo byoyogera okimanyi onyiiza n'okunyiiza biki ebyo byoyogera mu nze nsobola okuliisa emirambo gw'olaba nsobola okuliisa emirambo nsobola okunaaza manya okunaazisa emirambo gw'olaba nsobola okukubba lwaki abantu like n'atandika okunteekako ekyo obere girute ne muganze sirina kyenkoze mukama wange banaye ngulafuze mukama we toyiza nafukamira ne mugamba mbi nsonyiwa oba otwala essimu ate nga wagambye otwala essimu ofa anti kati awo ntuuse ndi mufiya ndaba omusajja ali sirya mugambye bwoba otwala essimu kolaki twala essimu naye ndekera obulamu nina bingi ebyokukola najjayo ekyambe sokolindeko olwo gwe ng'oli otya nayeze kumpi nefukire lwakuba nange oba nimu olusu naguma naye ng'owuli omusolo gujja nenkankana nze nabwe nti wali obaddekawo n'owulira ng'oyagala nze enjala bwe nnuma ennyo nkankana kati nga bwe wakankana nange bwe nnali kati ate mu process nga bw'onaavuga n'otuuka wali jjuka tuli mu kibira eno neno kibira kakubo bwe kati navuga nga paka wali ku gundi ku mafuta awo nagiza nagituusa nga wali ku roundabout nagivuga aŋŋamba kimu ŋŋenda kukutta lindako nga bwakwetolooza obwo kati gwe nga mutima olowooza anoonya ki twagenda ssaawa zaali 4 twagenda zaali ssaawa 4 ogwekino nja kutwala ssaawa 4 ezo zaali ssaawa 4 zaali ssaawa 4 eze yakukima nze yankimiramu twagenda kati bala kuva ssaawa 4 bala kati ebbanga letwamala mukubo nga tugenda ezo 2 hours jam biki kati tandika okubala kati tutandike ku ssaawa 5 okuva ssaawa 5 paka ssaawa 9 ndi mu kibira bulo lwaki yali akuvuga bwato nga bwakuzze ndowooza nga noonya wananzitira walungi anoonya akafo akalungi wananzitira nfe n'omuzungu tewamulabako muzungu saamulaba ye yatuuka n'akyuka n'agamba kati sigenda kutwala ofuna sigenda kutwala era abawala banaye mwegendereze naddala emikwano gyaffe gye gigamba nti gitufunira abantu banaye mugyegendereze ate nze nejjusa omanye ekintu nga kyakutuuka konzeba emintu mbadde sibikola wano timanya kyaliwa nga nfunidde nze olaba n'olina bwankuya nangamba tasha nfuniraayo omuwala sisobola bwe byo byakufuluma mu Uganda genda bikolere eyo komawo wano Uganda bamanyi oli mwana muwombeefu eri gy'olalukira webale eri nkola byenjagala buli kimu naye wano kati mbadde ntuuseewa atwala emmotoka ajeyo ekyamba gipaakinze kati aba yakagipaakinga ono naakuba neddamu already nga njirina nga nina n'akasawo kange kalimu ssente koze sitamanga sirinaki kalimu ssente kalimu essimu ne power bank kati ono naddamu nakuyagamba hatonakuvaayo namugamba nyiiza naatera okudda nemugamba beerawo makinde nja kusanga awe makinde kati oba ono yakutaasa kuba ebintu birimu essimu okutrackinga newedde akubira then ate saamugamba nti ndi eri mu buwambe lwaki wamugamba nga tosaamugamba ekyambe kiri wano wooyogerera bali bakutetekera ekyambe already naganye eddomu waako nfuna kale mukama nze nyamba oba kozi teyankaka bwe nagaana yakivaako talina kyeyankola bwe nagaana nakivaayo nanga kati gwe okimanyi ngenda kukutta biri byonna nabivuddeko nazimba wana okimanyi ngenda kukutta gwe nemugamba mukama wange taata tonzita nina omwana tonzita naye ng'olina nina omwana n'aŋŋamba nemugamba tonzita bannaaye nina bingi ebyokukola tonzita awo nentandika okkaaba tosha bannaye zakiika okkaaba nakatona nti mpemula nvuma nakakkana nenfukamira Gayi n'agamba tova wano nakubira banne ne bambuuza oli wanagamba omuwala mulina nga boogera Luganda eyali agambye atwalira omuzungu n'aŋŋamba muliwa ndowooza nze nalowooza oba muno mwagirira bwe bati abalinze bajje tebaliiwo
nagamba muliwa nagamba kale kambalinde kati nabeera omwo nga neetolooza bwe zaawerawo ssaawa nga mu 7:30 ogw'ekiro olwo naddamu nankubira nga sirina ngeri gye nsobola mugamba nemugamba mwana ebyange bizibu naye nzija nga sisirina bwe mugamba nti kati gayi bwe zaawerawo ssaawa bwe zityo nanzijjayo mu kibira najja ng'avuga mpola emmotoka banne tebajja bali tebajja kati bwe namuganze ngamba ekyataasa mwana baze namulaga nti omwana ndese mugaliddewa munju kyekyantaasa nemugamba omwana wange ogenda kundesa omwana kyokka mugalidde mu nnyumba mwana muto nangamba kati lwaki olekayo omwana nemugamba nze mbadde mmanyi kintu kiri simple obuba tugenda out ekitegeera nti ntwala ku mitinga muzungu tugenda nywemu byenywa nzirewa ewaka kati kyemmanyi omwana wange ye Katonda wange ne sister cause bwe twamala ne tuvaayo kati waliwo kino olaba waliwo ekyemukono ng'ovudde eri olaba nga wakaveseeta awo waliwo roundabout kagundi akastation kali awo katawuni kati yasalamu bw'ati nadda mu panya twali ku kino ekya wansi ekikubo kati najja nasala ku kkubo bw'ati n'ayambuka ku kikubo ekirala naye maini tugiyiseeko asaze ku yasalamu busazi n'ayambuka kati n'avugawo mpola nene ngamba bano nenfuna chance naye nga sirina chance egamba nti ntoloke yo nali sigirina bambi yo nali sigirina era essaawa zino singa ndi maiti naye atuuka ekiseera ngamba mpa essimu yo mpa essimu yo koze mukama wange akasimu kange tokabba bwana ngamanya nakuba essimu yo anagambye okimanyi mwabaleetera n'abantu okukola ebintu bye batandikoze bwana lwaki oba ompita omubbi biki gwana gambye ndi mubbi biki nemugamba kati essimu yali akusaba yaki nemugamba yagajjagala yagagitwala nemugamba essimu yange bwe bulamu nze golaba sikola buli kimu nfunira wano ku ssimu nemugamba nyamba totwala ssimu nemugamba lwaki olya mu mukwano gw'olukwe nze neesize kyali wange lwaki gwe kyaliwo omulyamu olukwe onfuna lwaki okola bino ebintu nembuuza ddala ddala mwakabikola abawala bameka ngamba ate tonyiiza nja kuttema ekiso kati nina wano enkovu my step mam yino wano eri wano wogiraba eno my step mam konanza mwana tuvudde wala like otuka ekiseera kati nze nakola ne step mam wange yafumita wano akambe obwambe kati natuka ekiseera ba step mam obimanyi obimanyi bulungi stories zemukola mwebali omukazi ajja ewaka natandika okutulugunya abaana kati ng'oli yaliisa omwana wa munne bbi kati gwe yakufumita kisobo yanfumita ebiso eyo story ejja kujja kati namugamba omanyi nkwoyo okwegayirira olaba wano wenyini woba otegati ng'onziti kozi kati sikyalira newendekwa ndi mukonoona budde newenegayirira ntya wasazeewo zita nzida naye omulambo gwange gusule kumpi we banaagulaba saagala kuvundira mu kibira omutemu omwana amateeka ekyokukola mugamba olusi yeekube mu mutima ate ekyo kye nagamba eky'omwana nalaba ku kifaananyi ku ssimu ye kwaliko bebi ate nga alina n'empeta y'obufungo baba bayigira baana baabwe famire naye lwaki kyokka omukazi ali proud eri bba ennaku ze mubbizi baago muganda wange bajja mumukwata bali nyinza okuba nga nze sigenda kiteeka mu maanyi naye waliwo gwagenda okikola nga ye onfuna kati bwe namugamba ekyo nagamba naye omanyi kankusonyiwa kankuzeeyo kati kwe kuvuga kuli kwe nkugambe kwe yasaze n'agenda ku kikubo ekirala kati ekyo ekikubo ekirala nakyo kyabadde kimpi naye nga kyo kirimu koolaasi najja bw'ati kati ng'ekkubo liringa wali nga nze oba nkugereze kati kkubo kiwano nga boonalaba nti kino kikubo deni waliwo gundi nga boonalaba kino deni waliwo kino deni ng'alina okuleka eri olina okuvayo ng'otambula kati mugamba omanyi
esimu gitwale gwe ntuusa wali ku boda. Of course yali tasobola ne mugamba ntuusa wali ku boda onfunire boda nze nkoleki akufunire ne mugamba gwe nfunira boda ngende nkulekere esimu sigenda kukuba ndulu sigenda kwogera kati ate agada kubba ayagala okutemula ate yaba akufunira boda. Sajja nagamba gwe kirabika tomanyi. Nagamba kati nebona agenda ku poliisi nsobola okwetwalira abo abantu nno bali mu poliisi oluusi bafunamu. Kati nze nagambye kozi kamera zewaffe zakutte enamba basindikidde bba wange lemishoyo basindikidde bbawo basindikidde bba wange message naye bba wange si musiru ofuna nze kyoba omanyi oli omusajja namufunanga kirabu omuzungu naye amanyi nti nno wepangira abazungu abalala nedda teri mukazi atali mwenzi bannaye taliyo. Kati olwamaze nakola kati namala natwala esimu yange nemwegaya nemugamba omanyi nzigiramu line esimu akole ki kozi we kiringa ogamba jjamu password nenjagala ngimugyeko nteekemu face nangamba teekamu nyiga netandika okuzinyiga nakola kinaza kati bwe nazirabye nazituusizawo nateekamu password ezize onfuna bulungi. Kati namwegayiridde nnyo ampe line kozi ninabadde nene esimu ewaka nga ne bwaba tuteri iPhone olina omwogera oteeka line nina mwengenda okutandikira okuteeka line namugamba line yange bonagitwala nagamba kati okumanya oli omuntu nagamba genda ku Google account omanyi Google account yo konze njimanyi bwe namba ojja zijjoko nemugamba sizimanyi eno iPhone esimu zonna zisigala kuno iCloud mba sikyagijjukira onfuna namala nagamba mpa pini yeeyo najja mu line naginkwasa zenatuse oyo gayo ba kyayika abantu oba ba TikTok oba ki gayi omanyi gayo kumpatira emitwalo 3 nagimpa nagamba zino zijja kutuusa gyolaga okuva emukono okutu ya olwo oli musawa mmeka 8 n'ekirala nga tanaba kumpa line eyo nasooka kubira sister wange namukubira nemugamba kale kankubire sister wange ajjayo omwana awonzite nemugamba leka nkubire sister wange ajjayo omwana awo okole kyoyagala naye omwana wange gwe ndi mukulumirirwa nenkuba essimu yali aŋŋanye nenjikuba nemuteeka mu loudspeaker nemunyogera olunyankole nemugamba mwana sister bwenfa essimu eno bwonaddamu ogikuba nga teriiko manya nfudde nambuuza oliwa nemugamba ndi mukono ate wagenze kola kyemugamba mwana gwe biwanvu kati oli nagamba ani agenda okutta nakwata sister wange namugamba wama sister ono kamuleete okitegeera netugijjako nagijjako omusajja nagamba kati lwaki obigambye sister woyo kati gwe okimanyi nsobola okukutta naye gwe okimanyi onyongera bwongezi omutemu wamusanga tali mu mood wetta oba kirabika yali mupya either mukama naliko katonda era leka nemuli agamba oba kano leero akisaakase era agenda bila bagambe kale laba kenasonyiwa gwe nafuuka musiru olina okwesiriwaza ne bwoba mugezi otya muganda wange ku ssaawa y'ekiso kati yakuleka sister wange naddamu n'agikuba nemukwata nemugamba omusajja agala kunzita nagamba olowooza olunyankole siruwulira nemugamba bannange nze sirina kyenjogedde mugambye kimu ogenda kutwala simu yange bwanagikuba manya ndi mufu nangamba naye kankusonyiwe onkwasiza nnyo ekisa kwe kujja mu layini nampa emitwalo 3 nemugaka nenvuga ontwale wali nfune bodi entwale nagamba nno omanyira n'okumanyira gwe nanzigulira emmotoka nenfuluma kasana fuluma bweti nasimbula lwe tugenda mu 9 kugambye eri navaayo ssaawa 9 kati akagenda okutambula ng'olwo boda weziri boda ziyitawo okutambula okugenda paka ku main boda ku main zaaliwo ngamba okuva eno gye bakuteeka ate zaaliyo eyo nga nina okutambula okuva eri ntukewa nga watambula kyengana ki wali nfunyeeko obuzibu
wali ofunyeeko obuzibu okimanyi bw'oba ofunye obuzibu omutima guguma ne gugamba naye nja kivaamu bali bakugobyeko ng'olina ky'okoze ng'oba oli mu kudduka okufa nti ng'ekibati ne bwe kinaakusala obulumi obuwulira luvannyuma nnyo nentambula nentuuka kukuba ate bwe ntuuka kukuba nensanga obagayi babiri ababooda bajja bandaba ne bajja bo bali bazze nabo kukwana ne mbagamba omusajja anzibye nengamba emmotoka gye tulabye eyitawo negaye yanzibye kati owa booda omulala we yajjira ate alina muntu ne mugamba nina emitwalo ebiri ntwale ekireka ne mugamba naye mbeera gundi bw'oba osobola okuntuusa tesibeera makintu beera saidi zeeyo Ntebe road nga bw'oba osobola okuntuusa kwebiri esatu musajja yawuliriza bambi yanvuga mwezisera bamuwa nnyingi anti zaali ntono okusinziira budde ate aliwo obudde tebajjamu tebakyavuga kyere bwe zaali ntono zaali nnyingi zaali ntono ku bulamu bwange gwe eweyandisabye emitwalo 10 nali nsobola funa kye nali kati mukwano gwo ne yakufunira gaayo ono mwaddamu ne mwogera uno simunenya kozi naye simanyi omanyi abantu ye yaŋŋambye bw'ati nti gayi yamukwananga gayi n'amugaana bino oyinza okujja n'onkwana nga naye ojja waka naye ng'omuwala teyasiima gayi kati ne batuuka ne bafuuka ba friends naye nga si nnyo kati bwe bafuuka ba friends kati bw'oli kwe kumukubira ndowooza oba sibimanyi kale naye omuwala bw'atyo bw'agamba ofuna bulungi yaaliwa ye bw'atyo bwe yaŋŋambye ne ŋŋamba owaaye tewali kyakola byagenze wuuno era omulaba wano meseji wano ng'agamba omusajja lwaki wabbye omuwala nfuna essimu ze gayi kweziri oziraba bulungi nze ntuuka ekiseera ŋŋamba oba gayi ayagala bupono bwange no nga sirina pono mu ssimu wano era mubuuza lwaki watutta essimu y'omuwala ekitegeera ye omuwala alaga bambi ekyantuuseko era yakubanga essimu yagatasha nakukubidde essimu ekiro nga teyita munenga mu mwana wabakitegeeza omuwala tabiriimu ayinza okuba tabiriimu ayinza okuba nga naawe tomanyi simanyi kati weŋŋambira we natuukidde omutima ne guŋŋamba ayinza okuba abirimu waawano eno enamba ogiraba eno ndala eno ono bba wange nafuba nnyo ntuuke ewaka nsindikire bba wange meseji mugambe mukwano banzibye essimu omuntu yena nakusindikira jjukira essimu zisigalako wali anakusindikira meseji oyo si yenze enamba ekulaga Uganda asindise hey love okitegeera oli akubye screenshot angambye n'enamba yo nga baggyemu enamba y'oli okitegeera ate nze nali sidiriitinga meseji ze bansindikirako ssente meseji zenjogera ne bba wange kati ono byonna yabiraba alaba ani asinga okunsindikira ssente okitegeera era bannaawe buli ali alina enamba yange essimu bw'onalaba enamba embi ali magatasha ali mukomera akiki yafunye obuzibu sinze layini yange kweri osooka lwaki omuyita papa mukulu nnyo yoyo bba wange kitiibwa kiba kitiibwa kati walaga kayite kalenzi kitiibwa nze buli muntu alina omusajja we erinnya lyamuwa kitegeera anti papa kiba kiraga omuntu akusinga era mulabanga kitaawo mukulu kunze nnyo mukulu kati papa wagoyinza okwongerako gulwandi papa kyonna kyoba oyagadde nemweyitira papa wange yamalira ebizibu kati byebyo waaba byebyo akyakodde kyakuyiga kiggwe kyampadde kyakuyiga you don't have to trust anyone tolina kwesiga abantu nti mikwano gyaffe gye gitulyamu enkwe ate simanyi mwana nze siteera omanyi ekintu nga kyakutuukako buli omu ombuuza Tasha ng'oli mugezi okitegeera nga gwe totambula because I always stay home nze kwa mundabyeko okutambula ako ne balance zikuba okuba bivulu
njagala nnyo okutambula emisana kwewala kunziba ne bweba ngenzeyo mu Kivulu ssaawa 5 mba nvaayo 4 kati nze ntera nnyo okugenda kutambula ebyo mawa kufuluma oba kukuba bivulu oba trip byebintu byange nti njagala nnyo ekintu ky'emisana onfuna so mbadde sigwangako kwobwo obubbi mbadde sigwangako ku bufere bwe butyo naye gwe abafere ate tali yekka kati badde nkyakunyumiza kweyo enamba kati enamba jjo nina gayi gwe nagiwadde kozi yo mwala alaga muwala enamba eraga ki muwala nembako gwenjo nengamba omanyi tumukubire gayi n'amukubira kati gayi bwe yakubye esimu gayi eyakusoose okukwata bwe yategedde nti ono ki mulenzi ayogera n'agikwasa omuwala kwegamba kigurupu kinene kati awo kyanzijjidde nengamba oba nono yakirimu ekitegeera era bambi bwoba oli eyo mbuusabuusa yesindikirizo olime mbu waki waddye esimu y'omuwala bikigolowooze nti kati yakiveemu ye kyendowooza kati screenshot olabe nti ali mu kuyomba n'oli kati nze essaawa zino oyinza kuba nga oli mutuufu gy'oli lwaki audio zadde boogera nga bayomba yazikusindikidde ngamba audio yazikusindikidde nga si screenshot musabe audio ezo mugambe nsindika audio tamuweereza audio teyamuweereza audio yamugamba ekimu naawe kirabye nagamba can I call you back nogaya agamba nsobola okulaba tuyinza okumiitinga nga nvudde wano abisindikira ki omwala kati omwala yabadde angambye tumupange manya tumunye mugamba kati gwe kyomanyi oli mbu ye tumupange tumufune we tumusisinkanya ngende n'abasirikale bakoleki nengamba kati ebyo gwe kyobamanya teri mubbi musiru ebyo byonna akola ki abisuubira kati nze ekyandeetedde okulowooza kale nyinza okuba mbuusaabuusa oyinza okuba muoli oba toliimu ofuna omuwa okukuba essimu ate omuwala omusajja nagikwata lehe nagikwasa omwana ekyo kyandaze gurupu nene waba mukazi yakubiba wa musajja waba musajja kati bule tumulimbalimbawo omusajja n'ayogera omuwala n'amugamba ndi makingi ate nkiwa tali wano n'oyo baagala kati bakole ki bamubbe nenze kati nalabye okuteekamu ssente n'okireka kati mu 06 dancers wavaayo ddi navaayo naye bangambye olina ekigulupu ky'abawala nze sirina gurupu y'abawala nze sirina mikwano miwala era oyo okumufuula kyali wange namufuula kyali wange lwakumbegera kwegera bbaawo webale 06 dancers abawala bakola batya ate bakola bati like how abo ba dancers bali okay nekyo like abamu kale omanyi nga bokusiga Raji ayisa abaana be bulungi era big up manager Raji nze mwagala nnyo abamuvuma Raji Kabejja oba bamuvuma Raji yanzije wansi yakuzanga wa nze nagendayo ng'amazina olina kirege bweyogerere kirekaawo kati nze nagenda nga Raji sobola Raji tagoba ne bwoba tomanyi dance akwaniriza kati nkugereza kino Raji kati nyinza okukeera ku makyanze nenve wa Raji onfuna nga bansigudde nentambula nengende Sudan naye ne bwenkomawo nga Raji abaana boogerera Raji ebigambo naddala nga bagenze Raji tatusasula Raji atuyisa bubi bwe bakomawo baba tebalina wakusula ne bakomerawo ewa Raji n'abakkiriza nze nina abawala bangi bemmanyi agenda n'ayogera amafuukula eri Raji naganza sina buzibu jangu tukole musajja oli yategeerayo bizinensi oba oyogera oba toyogera ndowooza kyovola Katonda mutaddeko ne baraka waali okitegeera kusinga abo abantu aboogera bajja mu gundi yaffe ebyo ebiseera ebyaffe nga 06 yatandika amazzi nga gwe Raji avudde wala mumuleka anyumirwe kati abo abawala boogera obaleka buleesi era namugana ne Raji lwaki toba na mutima ogwo n'obagoba kuba esinga yali nze tosobola kujja wange ng'omaze okunjogerera nze kyowala sirina mikwano onjogerera bwoti nenkukyawo bulamu bwange bwonna nenkunyiigira kisinga nina bagaayi be bakyaliiba bagaayi bebasobola bakyaliiba kozi gaayi ogenda mukubira omugambe mwana nfunyemu ekizibu nyentaga emitwalo 5 ajagamba ninawo 3 omwala bajja kati abawala basinga bamanyi nina omuzungu onfuna bo bajja kufuna munze onfuna bulungi bajja funa munze naye nze sirina kyembafunamu
Tasha tugende out nza ino kuteeka mu banza ino gula ebyokunywa nza ino buzz ewaabo sikyabyagala kyoba mbeera wange kyoba ne bala nakola ki wazivaako naye ng'emabegako wali okuba gobo ndaba nali nzikuba nali nkuba naye nga si nnyo naye ng'ebbala wali ogendayo ebbala zaabeeranga zita ebiseera bye wazikubira bawala beeyisanga batya ab'ennaku zino ayingira mu bbala ng'anoonya gwagenda ku nze caawa zino saakuyingira nze kuva dda saakuyingira bbala nga sirina sente ngamba bye walabanga mu bbala wala beeyisanga batya kwetega adda eri neyesiba ku musajja ngulira omwenge biki nze sibisobola amusaza namwesibako olusobola bayeraba dda onfuna naga gundi bannaye ngulira omwenge oba muba mutudde awo n'asindika ka message hey I need beer omusajja wamune gwaze naye oluusi oli alina mukazi we yazze aganjagala biya n'ateeka awo ogenda kola biya ze nokugaba biya avuddewa mbugwe kakana tunywe koze bwana agenda bajja mumusabula kati ng'alina okozesa essimu osaba oli naye nakya gundi wali ayinza okunemesa akamaani nawo naakola ki okay kale mubadde balabe balungi tuli ku The Truth Media ndi ne Akik Tasha yaliko dansa kati adiringira mu bazungu funa wali omuzungu ajja kubaawo sikyayagala nayize bana sikyayagala saagala obadde ogenze obulamu bwange babadde bugenze mise ebyekisimu ate byakisiru ategeza funa sente zino olaba nze teri muzungu ali wano ne bano bemugamba nti mufunira ku app ne ojja mufuna ku app ajja kuwasa tuuke ekiseera dde ku app onfuna omuzungu wano ekisooka ategeera sente onfuna amantu za sente abazimanyi abamanyi guwadde sente bwe sente ziri bwe ziti kibalo 10 gikolamu kino paka omuzungu agenda ku dduuka n'alamuza abawano balamuza abazungu banakwehe abeera wano n'agamba nsaliraako bali luddawa negwe abazungu ngobafunyemu ebyokuyiga bingi wano tulina abazungu abalamuza mwebali nze nkiwa mwebali ndayigala nagamba waaye kati gwe kyobamanyi nze kizibu nnyo eri Sudan kusanga omuzungu ng'atambuza ekigere naye wano obalaba akakuba akagere naye nga alaba muzungu munaku wuuyo nga nakeera kumakya naye ng'oshageera abazungu bali wano ennaku ebakuba kati abazungu bano bali wano abasinga basibe batya okimanyi mu nsi ezo okola omusango ne bagamba kati omanyi tukusindike mu Africa tukusindike mu nsi ki Uganda genda okolereyo obusibe togenda kuva mu Kampala ng'olina okubeera mu Kampala kati oba musibe naye nga bakuwa ssente naye ng'oli muki bakubonereza ofuna kati ffe ne tuddawo omuzungu omuzungu we Uganda era banawo banabaddeko ki kyankugamba ekintu bwe kiba kijja kiringa okufa tosobola kwewala kufa bagakanafa tekawulira ng'ombe nalina kyali wange namukubira kweli kyekiro kyennyini nemugamba mavini ŋŋenda bafunidde omuzungu tugenda awutu naye esimu yange weviirako manya ndiki mufu kozi nze simanyi bantu ba wano simanyi beeyisa batya nemugamba era fuuba nnyo nkubire kati laba mwenva ku intaneti ate mavini ali UK kitegeera tali muno nadde wakana nensa data nga akuweddeko nze nina wifi ewaka sigula data nga talina ngeri gyasobola kukufunamu talina ngeri akuba essimu nagaba bananga Akiiki wange kati bwe natuusaka ne mugamba gwokimanyi essimu yange bakinagamba nayagadde okulabula nayagadde okugana nga lwaki tewaŋŋambye nze ndi muntu awuliriza bw'oŋŋamba nekengera okitegeera kiba nkugamba ekintu nga kyagadde okutuukako gwe ne bw'okola oti ne bw'okola otya kimala ne kikutuukako amagezi gajja ng'obusiru bumaze okuyitawo aba Hayes recruitment experts Uganda ba experts bokka bafunira emirimu ebweru jobs abroad that's Arab countries bakugamba gendayo olabe emirimu egiri available okeberemu omulimu gw'osobola okukola mutule wansi mukole paperwork otandika okugenda okukola bw'otuuka bwe bagambe nti nalabye ku The Truth Media ng'abalanga ebintu bijja kwangwira bulungi nnyo kale obugambo busembayo just abawala mubeere beegendereza nze kyenyinza ogamba abaana bawala bayinza okuddawo nkimanyi mu comment baana bagenda kunvuma okitegeera kino tekituuse ku nze kano nze nawonye tebankozeseza naye mulimu bye barepinga okitegeera nawonye oba otulimbanga nayo kyakutuuseeko
nze kati wentukidde okumbadde nsookulimba nti bampambye okitegeera omanyi lwaki nayagadde okyogera kulabula abawala ababbi bangi nze nina mukwano gwange bali bakava mu bbaala bavayo mu bbaala nga leero ekiro bwagenda okeera ku makya nga mukwano gwange omu nga postinze oyo kyaliiwe babadde babiri ng'oli bamufumisa ebiso afudde lwakuba esimu yange eri byonna bibadde omwo ng'omuwala bamusse kiki nga babadde bonna mu bbaala amusibudde kangenda afunye gaayi onfuna amufunye gaayi yamutabuse era baamuziika tewayisewo myezi ng'esatu ekyo ekintu nga kyakatuuka muno omwaka gwennyini kitegeeza bino ebintu by'okkuba gyebiri banaye mwegendereze bino eby'okkuba zaabwe abaana babattiramu naye kati muzirekere ddala temukubaawo wakati gwe wabadde ogeza kubaawo kati kankuulire kale nze kirabika ekyoyo ekyobwenzi nze siddaawo n'enjula buli kyenjagala nkifuna naye nga bw'obimanyi kati oli ali wala ofuna bulungi otuuka ekiseera n'oyagala okunyumirwa mbeera bo wadde ewaka n'ogamba kenfunye ono kangende nyumirwe tugende awutu oba nvaayo nveeyo oba okitegeera kati nze sirina kyeŋŋamba naye kati olaba embeera eno saagala nnyo kuyingira mu gavumenti naye just ŋŋamba kati olaba kino kye bataddeko buli muwala gwe kisuubire n'abadde asiika chipusi agenda kudda ku kkubo owa chipusi takyasiika chipusi owakakiyosiki ke bunnanga ataddeko ka botiiki tasobola ku affordinga gundi edduuka miliyoni 2 mukazi wattu tayingiza yetetenkanya okitegeera nga lwaki abawala tebeetunda nga lwaki tebabatta afunye omusajja amugambye ngenda kukuwa $50,000 ku musajja wa wano omukazi ajja kugenda amatu gagenda kukola ki wawaala agambe banange kangende nkola ezo kapita eyingire kumbe atwala bulamu funa banaye mbadde ebyo bintu banaye simanyi nakumanyi naye kati wagenzeko n'osaba oli musiraamu muli muki nze ndi wakiwanuka yadde kale nali musiraamu nabiva ndi buwangwa na nnono naye era tekiŋŋana genda mu kyaki era nekyaki lwaki bangenda mu kyaki so ogenda ewange ninga mukama weebale sokolindeko okusooka wali ki nali musiraamu n'omwana ogende wakiwanuka nenzira mu byobuwangwa nenono byensaasi weeroza seeroza jasi nkikiririzamu naye sibikolanga naye nga nze kukkiriza sibikumangako naye nga kati nze kiri ekyomusiraamu nakikola ki wakita naye nga kati mpulira nzikiririza mu ekyo onfuna bulungi kati osamira sinakusamirako mubeeramu ekinogamba kati nga bonalaba nti nowekyusa noweteeka mu bulokole naye nga togenda mu kyaki gwe nowekyeteeka nogamba kati ndi musamize mubadde balabe balungi omusamize bali bamusse naawe totandika olwaki ompita omusamize nga sinaba kusamira kuba nzikiriza mbyabuwanga si buli omuntu ayikiriza mbuwangana naaba musamize yanjawulo naawe waliyo kyaki waliyo omukatuliki waliyo omuprostati waliyo bangi musiraamu ddiini gyeziri kati kyenkuyisa kibi nze kibi lwaki tompita musamize sinakusamira omulogo baade bamusse kale eddiini yo gyokiririzamu naye kenyini togyagala bwe bakuyita omusamize sanyuka akiriza muwangwa nennono lwaki ompita akiriza muwangwa bulemu abeera ki musamize oba mulogo kuba ebirondako kimu kyoyagala tukuyite kale mpita omusamize nesumulogo bannange omusamize baade bamusse tobyogera naawe mwana birabika bubi naye atebitya nze ndyoke nakyo kati mulimu ki gwotakozeeko gwe mulamu si buli mulimu gwonna nti ngukoze ngamba nti tewali mulimu gwe sikoze mirimu sinagikola naye gwe ogugaba susu ogukoze sigabye susu ate abazungu bawaaki ate bameka oyinza okubeera n'abantu bongaabo 2 ku 3 oba ogabye kuba walabaku n'abagaba ngaki gomanyi omuwala omwaka gugenda okugwa nga agabye susu emirundi emeka ate nga abasajja banjawulo nno nze manyi okuga olina afuluma ne balengamba yakomyewo kangende mulabe onfuna naye gomanyi abawala babali abameka muno ng'ate akyusa funa bakyusa
mu lunaku n'osanga omwana ng'ali mu basajja 4 5. Omusabize sibula abantu be wano. Baako ky'obagamba abantu. Naddala ku busamize bw'okola. Nzajjasa abantu wamma. Naye abasajja obaloga ne bajja. Nze siira bulogo we. Gwaloza omusajja n'atakutta. Ne walayi jjajja wange oyo jjajja banaaye ngamba nti papa Katonda ebimu banaaye gwe tobamanya Katonda essaawa zino nze singa Katonda abadde kuno ku nsinga kwali leero mbadde nsula wuwe. Mweraba.